Ekyo Amasomero njagala kyogerako kyokyo kinkulu nnyo basebo ne banyabo. Ebigambo bingi byogerwa biri ku social media birala biri luddawa si kituufu nti gavumenti wa ministry yaffe nti yafulumiza kalenda oba olunaku oba ennaku amasomero ganagulirwawo. Si kituufu. Ekituufu kiri nti mu Ministry of Education tugezaako okulaba nti ennaku zino tuteesa tugezaako okuteekateeka okulaba nti mulundi guno abaana bwe tuggulawo amasomero abaana baffe bajja kubeera safe, bajja kubeera balamu, n'abazadde baabwe tebajja kulwala nga buli bwekyali. Era biro ennaku zino consultation ze tukola ne plan gye tukola tujja bitwala mu kabineti ya Uganda ng'ekubirizibwa pulezidenti waffe. Kabineti egy'okusabwe n'esalawo nti ennaku z'omwezi bwe ziti era bano basooka okusoma mujja kutegeezebwa mu butongole muve ku ebyo by'oŋŋambo nti mu wiiki 2 mu nnaku 2 nedda si bituufu. Ekituufu kiri nti gavumenti esala buli magezi gonna agasoboka okulaba nga amasomero gaffe gaggulwawo. Katuli mu kaweefube kulaba nga abakozi baffe mu masomero abasomesa n'abatali basomesa bonna bagemebwa obulwadde buno ate nga tutunulira n'embeera nga bwefaanana. Amangu ddala nga tumaze okwetegereza obulungi tujja kugenda mu kabineti era amasomero gajja kuggulwawo. Naye nga kitugamba nti wabeere nga covid waali abeere nga covid taliiwo okusoma kulina okugenda mu maaso. Kati abaana baffe bakyali waka nannyini maka maama taata gwe mukulu w'essomero gwe musomesa mulabe nga abaana baffe mubaterawo nteekateeka ebasobozesa okusoma nti bwe tunaggulawo omwana wo ajja kubanga tebyerabira ebintu muyambeko. Muyinza okuŋŋabamu nti temumanyi kusomesa temwasoma nedda. Ne maama wange era teyannyamba nga teekawo timetable teekawo ekiseera ky'abaana okusoma olabe nga abaana abo obalaga nti okusoma kulungi. Ababadde babatawaanya abadde babatabogganira muleme bakkiriza. Bwana musomera awaka tubaweereza materials bayita home study materials abamu musomera ku internet abalala musomera ku ki naye mugezeeko okulaba nti omwana asoma tadde awo okutuula butuuzi.